Bulinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna buli mwaka mwana muwala eyayeruka eyanyirira alinga ennyange era w'omutunuuliro olabye ddala nga ne Bikira Maria mwana ttu amusinza Neema Zuwena Kirema Sali bw'atyo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 3 akendeeza ku buwangaazi bwe era bw'atyo abanga ayongeddeko omwaka mulamba. Kino kitegeeza nti munnange obuwangaazi bwe bukendeera bulinga ennaku z'omwezi 3. Amanya muziko Alhaji Abdul Nyami Shafik Lwanga ogamba otya munywanyi ekyemmanyi totegedde kyentegeeza. Abavubuka abeegattira mu kibiina kya Gagamel Family nga beegattiddwako mukama waabwe omukulu Moses Sali Bebe basobodde okuba nga bakolera omwana w'obuwala Zuwena Kirema Sali surprise ebadde ya kabi era bw'atyo n'afa essanyu. Okusinziira ku bigambo bya Zuwena avuddeyo bw'atyo n'agamba nti ekyamazima bba wange amanyikiddwa nga Bebe tamanyi kukola surprise kuba n'oluusi bamanyi omukubira essimu bw'atyo n'abyogera ng'ate yeerabidde nti wendi naye ku mulundi guno tetusina kye nategeddeko n'ekimu wabula namugambye nti nga bwe tuli mu Ramadhaani nsiiba so sisuubirayo kubeera nga mugenda kuntataaganya era naye bw'atyo n'akikkiriza n'amugamba ekisibo bwe kinaggwako nja kukutwalako awo tutubeereko eyo nga tusirise. Zuwena ng'ali wamu ne bba Big Size Bebe amanyiddwa nga bafudde beebazizza abavubuka bano okubaagala entakira era Zuwena ne yeebaza Mukama Katonda okumuwa omwagalwa bw'ati amwagala ennyo okuzaama n'amuwa n'obuwangaazi obw'emyaka gy'atasobodde kuba ng'ayatula era bw'atyo n'agamba nti ekyamazima nina omusajja njagala era kino kye kimu ku ebyo ebisinga okuba nga biŋŋumya ate Mukama yatuwa n'abaana abalungi abaana abatuwa essanyu. Zuwena yayongeddeko okwebaza mutabani we Alan Hendrik Sali abangi bamanyi nga Pepper Daddy ono nga ye mutabani wa Bebe omukulu era bw'atyo n'agamba nti weebale kubeera mwana mulungi kubanga ekyamazima taatawo yakuleeta okyali muto gyendi nenkutandika okuba nga nkukuza newanjagala nga maama era ekyamazima nange nkwagalira ddala nga maamawo era weebale butanfuula nga step mom naye n'onfuulira ddala nga maama nkwagala nnyo mutabani wange. Moses Sali Bebe yasobodde okuba ng'alaga mukyala w'omukwano era n'atuuka n'okumuwa kapeeke wadde twabadde mu kisiibo abo munnange bakkirizibwa kubanga kasita batasukkawo awo. Abagagamel Family banene abavubuka basobodde okwebaza mukama waabwe Bebe wamu ne maama waabwe Zuwena Kirema nti mwebale kutwagala kubanga naffe buli we tufuna ekizibu tubeererawo buli tubeera mu ssanyu mubeerawo. Ebyo nno bye byabadde wali eringa mwana muwala Zuwena Kirema ajaganya emyaka gye. Zuwena yayongeddeko akantu akasanyudde abantu ate n'asobola okubabuulira engeri gye ne Bebe gye basinkanamu era bw'atyo yabadde ne munnamawulire yasobodde okubeera ng'akakasa ensonga ya Bebe gy'avaayo okubeera ng'agamba nti buli watuuka ku saa 8 awo ng'asiibye omusujja guba gutandika okumuluma n'agamba nti ebyo byabulimba wabula yagezangako okusiiba era nga muzuukusa okulya ddaaku naye nga mwana ttu buli watuuka ku ssaawa nga 3:04 yeebuuza naye ddala mwe mumalako mutya era oluusi n'agamba mumpe ku mazzi nyweko n'atandikirawo enkya. Ebyo nno byonna bibadde wali eri ekiwaatule nga bajaganya emyaka egya Zuwena Kirema Sali.